Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Yes, hello? Brenda. Wanje. Nkulamusizza. Nani Yenze Kadimana manja ne kabogoza tuli kubira FM ekinta buli ky'omuziki wano wabadde ogambye nkukubireko. Yibambi Kadima nese ko ndio katuna ye. Okay. Yana gufagala awulirize katuna. Nyo. Mami Kadima. Wanji? Tusobola okwogera hanti wali wabaddewo omuntu nga sagala awulire. Oh, okay, ate tuli ku radio tabiwulire ku radio. Wakiri namusangeeyo. Je baliko Brenda. Kale sebo. Nawe je baliko sebo. Kale, tandika kiki? Mami Kadima. Ensonga yakunoonyesezza eby'ensonga emu nti nina omwami wange. Naye obuzibu obuliwo omwami wange alabika ye. Omwami omuyitaani? Namuyita Roni. Roni, kitegeeza ye Ronald? Ye Ronald, antumanye ebyabakyala. Mbitegeera. Okay, kiki nga mpulira nga ata yanjulukuka beera mwanjulukufu. Nsegera naye ante ekikulu anyway, omwami wange nalabika alina ekizibu. Kizibu ki? Omwami wange alabika ono yeemazisa. Yeah? Yalabika yeemazisa. Linda ku katini. Njagala nkitegeere bulungi nnyo hazin omuntu okwemazisa mu kikola ky'omukwano. Kubeera omusanga oluusi omugwako bugwi ogamba nebikusobera. Alabika oba okikonfaminga oba? Mwami Kadima, omwami wange mmaze naye omwaka gumu n'ekitundu. Naye tusigamba nti oba nkirabye leero bujja kikola ebbanga lye mmaze naye nga yenyeganyegera wenvuddeyo okujja ku radio kyogera nga kisusse. Kati oba tomumatiza? Nange omwami wange tewali kyesimukolera, tewali kyesimukolera. Oba olina kyotamukolera omwami wo, omanyi abakyala mugamba nti nkola kino sima buli kimu kirina kyezitamuwa nga naye olina kyotatuukiriza nga gwe omukyala. Mwami Kadima, mumatiza kuba buli kimu nakikola nagenda neewa basenga. Naye oba aliko kizibu buzibu. Mwami Kadima, omanyi bino abakyala betutambula okomawo ekiro omusanga mu bathroom n'ekiro kenyini mubeera mwebase omuwulira yenyiganyiga n'akaaminga ng'enduulu eziri wali. Kakati nga tasobola kugamba nti mukyala wange oba njagala kino? Mwami Kadima, nange kyekineewuunyisa kuba omuntu obeera ye leero ate ogenda okuwulira ng'enkyakoze birala. Okitegeera nange kibadde kinsusseeko. Kati bw'omutuuza n'omugamba agamba atya ye? Ate munanga ayomba buyombi tewali kyakkiriza. Ayomba buyombi n'agamba talinaako kizibu naye kino kyafuuka kizibu kyennyini. Nkeno bitwala mu ekika kyaffe nja kuswala Kadima. Otya? Ntya okuswala. Kakati bannange, kakati ebintu byo Brenda bikyambuluzizaako engeri gye mbitandikamu. Oba alina bulwadde? Talina bulwadde Mwami Kadima. Omuntu gw'olemerako mugende mu ddwaliro n'agaana. Yagaana ogenda mu ddwaliro? Iye yagaana. Kakati gweyagala tukole tutya? Nze Mwami Kadima sigenda kuwa linnya eryakubiri essaawa eno naye mbadde njagala omukubira. Linnya eryokubiri ndireyo osobola osooka n'olireka. Obadde agala mukubira? Mbadde njagala omukubira oyogereko naye. Oba wakiri asobola ofunayo omukazi omulala kuba kyo sikiinaako buzibu. Naye gwe maama bajja bange kunaabanga kwenyogootola buli ssaawa. Mujja wange anaabanga sabbuuni. Gweyagala bajjabo? Mwami Kadima, nfundako ne mujja wange wakiri asobola obbafunayo yonna gy'ayagala oba Gayaza oba Masaka. Naye kati mujja wange anaaba sabbuuni nga mbyogera ntya? Kitubazeeko ko tumanyi engeri kyetugenda okukola nga tetunnamukubira omwami. Katusooke ndooza tugendeko mbawuliriza tufune ku magezi okuva mu bo sijja mutambaala. Ayinza okuba nga ayina wangi oba wandinnyambye n'omukubira bukubizi. Okay, siganye kumukubira. Naye mbadde njagala tusooke tufune abawuliriza kuba saagadde kumutambaala butambaazi bwentyo. Walabika waliwo ekizibu. Kuba bw'oŋŋamba nti amaze ebbanga omaze naye omwaka gumu n'ekitundu. Si bw'oŋŋambye? Wangi?
mwaka gumu n'ekitundu. Kakati ng'ekintu ekyo ngambye akikola ye kankubuuze. Ye mu mbeera z'omukwano ziri zitya? Era waatyo. Mwinamu abaana? Tetulina baana. Temulina baana? Okay, kale. Bintabudde naye kati nga kyenkusabye. Tusooke tufune okuwuliriza okuva mu bawuliriza. Tusooke tuwuliriza abantu amagezi ge batuwa tomanya tunaatandikira okwo. Okay, kale. Atova ku kintabuli ky'omuziki katusooke tuwulire abantu kye batugamba tulabe. Kale neyanza nnyo mwami. Kale nange neyanza nnyo nnyabo. Essansa mugigenze gitya ne Kadima Namayanja ne Ankukabogoza ku 913 Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki. Essimu zaffe muzimanyi noti 392 237 noti 4 emunya 215 2 noti 5 BRFM Mwami Kadima Semwemba. Wewe tueleza sefu. Ebizibu ebiwulide. Mukulu Kadima nenze mbadde nsaba. Kubira omwami oyo tegere ekituufu mukulu Kadima taata. Kubira omwami. Yes sebu ye ono Semwemba ku kyokutaata. Nkali webale nnyo Semwemba ku kyokutaso tumutambale tutya. BRFM Kadima. Wanji. Omukyala yaliko ekizibu alina byatakolera mwami n'omwami nagawaye kaneeyiye n'ekola ebintu omukyala yeetereze no Timbatooro Agnes webale nnyo munaffe mukyala yeetereze BRFM Kadima Wanji oyita mukwani Jendi na Saz Monica nito bifoze Kosovo nayisonda bawo mukyala oyo kanange yandi mwesonyize ndaba yakikitapa mukikwasa mwaka gumu n'ekitundu kitono nnyo yandi muvuddeko buvi Nkali webale nnyo munaffe webalire ddala BRFM Wanji Taata mwebale kutuweereza. namukuuliriza Ono Thomas okubenkozi kateeka. Naye ate mutuufu olaba oyo omukyala alina okweteereza lwaki egyo ebbanga lyonna ng'omusajja tamufunyeemu mwana. Osanga yayinza okuba nga yalina ensobi ate ng'omusajja tamufaako. Asooke yeetereza ajja kufuna ekituufu. yennyini asooke yeetereze nti ajja kufuna ekituufu BRFM Ondo wa Kabaka. basooka kwavula Webale kuweereza kitange. nkale munaffe Abennamagye bali bakwagala nnyo. naffe tubaagala nnyo nsonga nze ndaba esebo omukyalo oyo agonde akwate mpola ebintu ajja kutuuka ku ntikko. nkale webale nnyo munaffe webali ddala BRFM Kadima we bali kuweereza ne Namayanja ng'ekizimba tone mirambo yesebo kakati omwami oyo omukyala kyaba akola oyo omwami alina ekizibu ekyoyo alina ekyoyo ekyamwambala kyalina okukola kusabire ekyoyo nkale webale nnyo webalire ddala atugambe nti ekyoyo oyo kyekimuli obubi BRFM Kadima nji yenze birungi ebiwambo ye Kadima nziradde ng'ataana bitukulya oyo omwami n'atunyonyola bulungi n'ensonga ne tulaba okay kale webale nnyo munaffe webalire ddala BRFM Wanji nkale munaffe mwagala byonoonese ojja mukubira akanamba ke nja kakusindikira BRFM nkale munaffe kakati nze mbadde ngamba sewo kiringa oba mulongo bakwambala kubana nga lwekiseera weekugamba naawe kikutuukako ng'olabye genda bakusabireko nga ndidobera n'omwami kikutuukako ng'oludobeera n'omwami naye nga kiba mwoyo mubi ndowooza gule obuntu nga ngeri akikitaani kitaani bambi ate omukazi naddala gwe ng'olabye nakyo munnange kale katukusabire mukama akusaasira biki ng'akikusimatusa Namayanja muwa amagezi tugende omukyala oba ona aluddewo kubeera ono akubye essimu bonna kuba noona agambe nti naye kusaba kyekimu kusaba omusajja ogamba omusajja tumukubireko encuba tumuleke omwami oyo omwami tumuleke naye lwaki olowooza omusajja oyo yeekyunyakyunya kale tewali kyakukola naye ensonga bwatokoza ensi bwetyo bwetambula kuba kwecunya
omusajja tali mukwecunya ayinawo ensonga naye ndowooza teyeetaaga kuteeka ku radio. Twaga tushandolingire ebbali. Teyeetaaga kuteeka ku radio naye tali mukwecunya but yeetaaga okusabirako omwami omukyalo ono ankutteko nnyo ono akubye essimu naye yeetaaga okusabira actually ng'omwami oyo waali ng'oli omwami kati ate ono omukyala bwe yeefuna n'oli omwami tekitegeeza nti bagenda kubeera bonna ono omukyala akubye essimu okwekufuna n'oli kubanga tekitegeeza nti omuntu omubanga mulina ebizibu bye bimu ti olwomugenda kuwangala mwenna ekyo si kituufu kale yenze Kadima namayanja nanga nko kabosana obunaka bulu from waliwo omuliro ogukutte gukutewa ekanyanya eyo kikyate kabogoze ekitundu bakiraba bakita chamuka bangambe wenkomye ogawulya nga basatu bakafa guvudde ku linnya lya kitundu manyi mu bitundu ebisilamu areas awo amayumba gali kumubwegati galabika gakutte omuli amasanyalaze oba olina omuntu omukyamuka nayenze abantu abasula mu mayumba agali okumu bannaye mulekerawo okutapinga amasanyalaze mulina omuze ogusika amasanyalaze ku bannammwe sigamba ku muti wabula ku bannammwe kati ate jjukira ebintu byo mubikola mu bubba mukozesa obuwayawaya kati mu kaseera ako mu process eyo oli ayinza okukaanikako engoye oyinza okutambula n'okagwamu ebintu nto ebyo by'okukweka bannange mu kyamuka mubirekeraawo kale mwebale nnyo okubanga muwuliriza mwebalire ddala twafuna otujja bagamba nti musule bulungi